So at the end of the day, onoko number 1. Ero mulo number 1 oyo bajaji gosodo kubanga balonda. Naye mu mbeera ebadde ku meza ya bajaji bafunyemu obuzibu mu kusalawo ani number 1. Nga bolengera esaazi waliwo omukyala ali mu dress ya purple. Alina siriti empanvu bweti. Omukyala oyo bajaji badde basazewo kubanga balangirira omuwanguzi yakomye nabaga mulindeeko. Musale pressa nagezako ebigambo byagambye awo. Ebigambo byadde ebyenjawulo era nga bolengera bajaji babayise okubanga babayo results okulangira number 1 ne kikyaganye basada kika 30 okubanga bakyesotinga nga bali bekigenda maaso nga bolengera embeera wogirengera awo bajaji bona basituse bali mu kwegayagayamu onagamba ne number 1 onagamba Whitney onagamba Anna onagamba second runner up onagamba gundi omukyalo nera mu mulengera ali mu dress eya purple gwe nabagambyeko ngaine stera afuma Miss Uganda kubanga naye badde omu ku bajaji nageza ko mugamba nti embeera kola boti era olengera bajaji abamu tebakkiriza n'omukyalo ono abamu bali mu kunyeenya emitwe abamu bagamba ABCD buli omu agamba sibitegeera so embeera nga bwogirengera yakasa meme embeera ya bunkenke okutegeera ani muwanguzi ani Miss Uganda so omukyalo oyo golengera simanya akola ngani si judge oba director oba simanyi nenga si judge nenga bajaji abalimu nnyo okutegeera ani number 1 era olengera y'omu kubasalawo ani number 1 so endoza